Kakati tukomyewo ne party 2 awusigala ono gwe mulaba nejje buli kati aganya okwogera taata w'omwana yaani ekyama yakirina ku mutima gwe ndooza ne taata w'omwana gyali bokka bokka bebamanye ekituufu naye aganya okubuulira boosi we nti omusajja bw'ati ye taata w'omwana wange. Boosi we yamulabirira okuva ng'ali lubuto, amulabiridde nga lukula, amulabiridde ng'amaze okuzaala mpaka bw'azaalidde. Omwana wuuno akuze, taata we tamutuumanga linnya. Naye ate ekikwewuunyisa omwana, wano ewa boosi takaabirawo. Ewa boosi omwana takaabirawo. Ojjukira omwana oba tunnamutuuma linnya. Akaaba ng'abanja erinnya okuva ewa taata we. Naye omwana wano takaabirawo. Boosi we agenze okulaba nga guli guto n'agamba gwe mwana gwe sigenda kukusobola, tugenda kusobola kubeera ffenna. Nze sisobola kubeera naawe. Ne nkubeererawo mu eyo embeera yonna yonna. Nkubuuza taata w'omwana yaani oganye okumuŋŋamba. Kati bino byonna bigenda mu maaso. Bawa boosi waali awo. Y'omu ku babadde bawolereza. Omukazi agambe awusigala ono kati tambula onviire. N'akwata ebisawo bye, n'akwata ebintu bya awusigalo n'abimukasukira ebiveera by'engoye. Amugamba atambula agende. Awusigala akanyakaba mugamba ati bannange boosi siina gyakulaga anti siina waakulaga anti ndeka nsonyiwa. Omwami bawa boosi ali eri agamba omwana muleke tujja kumenya taata w'omwana mpola mpola. Tujja kumenya taata w'omwana mpola mpola. Taata bawa boosi akanyagamba bagenda kumenya taata w'omwana mpola mpola mugenda mumanya mutya mpola mpola oba yeggwe. Jjukira abantu bo baagusaze dda. Baagambye awusigala oyo tayagala kugamba atya buti kugamba naye nga bbaawo ye taata w'omwana we. Kati ate boosi kyali kayinza obba tannabakola kitannaba kukitegeera nti abantu bo batandise dda okulaba amazima mu nsonga zino nti bbaawe ayinza okuba nga yalya. Bbaawe ayinza okuba nga yalya nga ye taata w'omwana. Kubanga omwana omuntu bw'ozaala omwana notamutuuma linnya aba akaaba. Oba kitegeera aba akaaba naye omwana wuuyo talina buzibu. Ali waneene ewa boosi naye munnange omwana alinga ali ewaka. Boosi agoba awusigala agende, omwami amugamba omwana muleke tujja laba taata w'omwana mpola mpola. Vidiyo yiiyo gipereka like etamuletuka ku buli muntu. Bawa boosi yalya. Njagala mbabuuza abakyala abali eyo abandaba. Singa gwe mukyalo ono nojja amazima ddala n'okizuula nti ddala kituufu omwana ono awusigalo we gw'alina bulijjo gwakukwese kitaawe bbaawe yamuzaala, osobola kukola ki? Kuba biri ani gw'oba onenya? Onenya bbaawo okuzaala mu awusigaalo oba onenya awusigaalo kuzaala mwana mu bbaawo? Mpe endowooza mu comment section temwekubira mwogeze amazima. Vidiyo yiiyo. Kumanya taata wa mwana omutuufu yaani? Mbuulira taata w'omwana omutuufu. Njagala kumanya taata wa mwana mutuufu. Nedda tekigenda kusoboka nnyabo. W'onombuulira taata w'omwana omutuufu wano jja beerawo. Nkulabiridde ekibala okuva ng'oli lubuto. Nnyabo mpitaako geti yange yita wano. Nnyabo nkugambye yita wano. Yita wano saagala kumanya. Nedda ddadi. Tetugenda mulaba. Nzambulire taata w'omwana omutuufu ajja kubeerawo waneeno. Mukumyeko ekimala. Nedda sisobola kusonyiwa nnyabo. Olaba ddadi omwana ono tetumukumyeko kimala. Okitegeera? Nedda. Kwata jangu tugende. Kwata emigugu gyo ofulume. Njagala kumanya taata w'omwana ono nnyabo jangu. Kwata emigugu gyo jangu tugende. Jangu. Nnyabo fuluma toyina ky'oŋŋamba. Owwa nakukuma n'olubuto ozadde omwana. Omaze okuzaala omwana toyagala kumbuulira taata we. Tommanja sikusasula. Sikwagala nga mwana wange lwaki tombuulira mazima? Nze ng'asobodde okukuma n'olubuto. Jangu tugende. Nedda nnyabo. Fuluma nedda jangu tugende nnyabo.
jangu fuluma geeti yange mbaleemu 2 3 ng'ofulumye. Kale kakati ndowooza abalabi mwamaze dda okusala omusango guno, mwamaze dda okubeera bajjaaji mu kintu kino. Abalabi mwamaze dda okubeera bajjaaji mu kintu kino. Abantu bonna bagamba omwana oyo awusega otagenda kugamba mazima, ate n'amazima atya buti kugakugamba. Baawo ye taata w'omwana. Abantu bo batyo bwe bagamba, ate munanga abantu bo balabirawo. Gw'ogenda okugira bw'otyo okulaba alaba wano nabo alinga nga bo baalabye dda. Kati gwe ky'oba omanya abantu bo baalabye dda amazima. Bo bagamba awusigaalo omwana gw'alina wa bbaawo. Ate munanga abasajja mubamanyi, basajja bantu bazibu nnyo. Nga basooba mu nzikiza. Ettaala nga livuddeko. Tomunyumiza oba alina akakyala kato oba alina ki, era lazima asobola okusooberera ki awusigaalo ekyo n'akirivvula. Ebyaddala so kigira n'akirivvula. Ne kati guno omusango ne katwogeremu ng'abantu. Singa kale tukitwale nti ono omwana wa boosi wa boosi Ssemaka ye nannyini mwana ono, katukitwale bwe tutyo nti kituufu. Nga ggwe boosi n'okeera ku makya n'okizuula nga awusigaalo ono abadde yagaana okugamba, kubanga tukimanyi bulungi nnyo awusigaalo ono bw'aba aganye okwogera taata w'omwana tasobola kumukweka singa abadde w'ebweru. Ekyo tekisoboka. Era yandibadde ayogera n'agamba nti Isima oba Kayongo oba Sekabira ye taata w'omwana. Ne batandika okumuteekako embira asobole okuleeta ku ppampa ne ku mata. Naye tukimanyi bulungi nnyo nti awusigaalo ono alabika aganye okwogera taata w'omwana omutuufu ng'amanyi taata w'omwana ono waali nti wa Ssemaka. Kati kitwale nti kituufu Ssemaka ono ye taata w'omwana ngaffe bwe tulowooza. Bw'obanga ggwe kati kino ekibuuzo njagala nkibuuze nga sikibuuza boosi ono yennyini ali mu katambi. Njagala nkibuuze ggwe omukyala ndaba. Gwandaba. Weeteke mbigere bya boosi nga ggwe akozesa omuwala ono awusigaalo. Awusigaalo ono ng'amaze ebbanga nga omubuuza nannyini lubuto nga takugamba, azadde omwana omubuuza taata w'omwana aganye okugamba, n'ojja okizuula nti ddala kituufu omwana ono wa bbaawo. N'ojja okizuula nti ddala kituufu omwana ono awusigalo bulijjo gw'atyo okugamba wa bbaawo. Bbaawo yamuzaala, bbaawo ye taata w'omwana. Njagala nkubuuze okola otya? Kwabo ababiri ani gw'oyinza okusinga okuteekako obukyayi n'obusungu? Osinga kubuteeka ku bbaawo eyazadde omwana mu awusigaalo, oba obuteeka ku awusigaalo okuzaala mwana mu bbaawo? Bakazi mwe njagala ndabe oba muli feya. Njagala ndabe oba muli feya. Okitegedde nti adda kituufu bba wange ye nannyini mwana. Obusungu bonna osinga kubuteeka ku ani? Osinga kubuteeka ku bbaawo? Osinga kubuteeka ku awusigaalo? Naye nga teweerabira nti awusigaalo ono abeera si ye yeetandika, si ye yeekwana. Bbaawo ye kazaala bulwa, ye katandika buli kimu. Bbaawo bano ba awusigaalo babeera mu maka gammwe nga bali vulnerable. Babeera tebasobola kwogera. Sirina kintu kyonna kinyinza na kunenya awusigaalo nga ndi mukazi nga nze. Awusigaalo mu maka tasobola kugamba nno eri musajja ng'amwapulookinze naddala ba Ssemaka. Teri awusigaalo ayinza kugaana. Taliiyo. Mumbuulireyo awusigaalo yali aganye, mpozi ng'oyo omusajja tamugezezzaako. Naye omusajja kasita akeera ku makya n'agezaako nti mpa tasobola kugaana, tasobola na kwesika. Awo gwawaayo
awaayo tasobola kukera ku makya awusigalo n'agaana. Ekyo araamu tekisoboka. Era mu buli mbeera yonna era mu buli ngeri awusigalo aba alina okuwaayo ebyakabi. Nze nkubuulira naye kati gwe ng'omukazi olutalo lwonna lwaki oba toluteeka ku bbaawo okukeera ku makya kugenda kutandika kupepeteeza kino ki awusigalo. Osobola okusanga abakazi abamu n'asooka dza obusungu bonna obwettumbiizi n'abuzza ku awusigalo, n'amuteekako embeera, n'amuteekako obukyayi, naye ng'okimanyi bulungi nnyo nti bbaawo yatayisa bbaawo yatayisa sikaati. Ebyaddala bbaawo yatayisa sikaati. Bikazi byatu bibeera mu maka omwo kiringanga woolaba, naye munnange abakazi bantu bazibu nnyo. Era ojja kulaba ng'olutalo era lutaddeko awusigalo, nga lutaddeko awusigalo ekino ekyana nsima nonjagalira omusajja, omusajja yeyayagala awusigalo. Awusigalo si yeyagala bbaawo. Ebiseera ebisinga ba awusigalo bano ebajja mu maka gammwe mulina amateeka ge mulina okubateekako. Bw'abadde ajja ng'ayambala bubi era kyekyo lwaki ne bakadaama babawa bino ebiyinifoomu. Temulowooza nti bano bamama babagulira ebiyinifoomu ebinene kuba tulugunya. Anedda, bakimanyi bulungi nnyo nti bakadaama bannayuganda mubeera mwakula bulungi. Ate jjukira baneeno bamama bo babeera nga bano bamama bo babeera nga balinga nga be baayisaako gundi, balinga nga be baayisaako landa. Kati mama akeera ku makya n'agenda n'akola shopping ya yinifoomu. Bw'akola shopping ya yinifoomu akulonderayo guli ogunene gwakulonderayo. Ensonga ebaleesa yinifoomu ezo sigamba nti baba baagala mulabike bubi nnyo. Kale n'ekyo nakyo kituufu, baba baagala okubikkabikka ku bulungi bwammwe ne ku figa zammwe ez'ennungi zibe nga tezirabika eri babba baabwe. Bo bagula ebintu ebyo kukweka basajja baabwe, si kubonyaabonya nnyo mmwe. Yadde bigattibwa naye ensonga enkulu kukweka figa zammwe eri basajja baabwe. Kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti mba mwakula bulungi munnange. Ogenda kera ku makya oyitewo wali eri ng'osagala singa mwambala buno buyinifoomu obubatippa. Kati nabo bafuba okulaba nga bagula biri ebiyinifoomu ebinene okukola ki? Okugezaako okukweka ku attraction yammwe eri abasajja baabwe. Kati ne bano ba awusigalo be muleeta mu maka gammwe ebiseera ebisinga mubaako ebintu ebimu bye mubagamba okukyusa. N'okera ku makya n'omugamba toddamu kwambala bugoye bumpi, toddamu kweyisa mu maaso ga bba wange, toddamu kutuula bba wange w'atudde, bw'aba atudde wano ggwe beera eri. Ebyo ebintu mubigamba abakozi. Era nammwe ewaka abakozi mubagulira ekigoye. Katolaba oyo omuwala kyayambadde bye bimu ku bigoye ebigulibwa ba boosi. N'akera ku makya n'agula ogugoye bwe gutyo. N'aguwa ki? N'aguwa awusigalo. N'agamba nti aguyambala guno eno. Bw'otyo bw'olina okwambala ng'oli waka. Ne munnange omusajja aba yalaba dda. Ng'ogenda okwogera bw'otyo obikke nga muganda wange y'omusajja yalaba dda. Nga nedda we libeera. Okitegeera ekintu ekyo. So n'olwekyo bwe muba mukutte ba awusigalo bammwe nga bali mu mbeera bw'eti n'abasajja bano mubanenye. Ate kati ono omwana wa awusigalo abeera afuuse mwana wa waka. Buli ngeri yonna gwe omukazi n'owokera ku makya n'ogamba nti k'omugobe olw'okuba otegedde mbu simanyi omwana wa bbaawo aba agenda kulabira awusigalo oyo ey'ebweru. Nti gw'ojja kuba tokyagala naye ate bwe kiba kijja okubeera. Okitegeera ekintu ekyo. Ojja kuba tokyagala naye ate bwe kiba kijja okubeera. So n'olwekyo bye biri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda ye YouTube channel kwoli. Mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu. Mwebale okusubscribinga saako n'okuba nti ate mufollowinga. Mbaagala nnyo mwenna. Omukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika. So kona mukapesa ka subscribe ako bw'omaliriza kona akade kajje mpasunalize okateke mu all nti buli nteekayo video gw'osooka okugiraba. Video